Ebibadde biremesa ekitongole kiramuza okukola obulungi emirimu gyakyo yembeera mwe bakolera n'ensimbi okubeera entono nga bagamba nti balina okwongezebwayo ensimbi okusobola okufuna ebikozesebwa eby'omutindo. Olwaleero Ssaabalamuzi atongozza enkola empya egenda okuyamba amakooti agamu okuddukanya emirimu gyago nga bawuliziganya n'okulabibwa ku ntimbe butereevu ng'abasibe basigadde mu makomera gaabwe. Okusinziira ku Ssaabalamuzi Bart Katulebe, enkola eno egenda kutumbula empeereza y'ekitongole ekiramuzi anti oluusi bajja kuba nga tebeetaaga kutambuza abasibe okuva mu makomera. There must be a mindset that this is the new world. This is the way business is being done all over the world. It's not just that we are starting it here. This is the new world. This is the way we are going to work. N'ebyokwerinda naddala eri abasibe ab'obulabe ssaako n'okweka abasibe abamu kubanga abamu batwalibwa mu makomera ate oluvannyuma ne bayimbulwa nga tebaziza misango egyo. As a suspect, and we want to know his details in case he's not telling the truth. Press a button and the information comes from the National Registration Services Bureau. Or if the police have a track record on him, we can easily get that straight in the court. Akulira abalamuzi Yoro Kamba Mwina agamba nti enkola eno ejjidde mu kiseera bwe babadde bagyetaagira naye n'alabula abalamuzi nti bagwa mu maanyi era balina okugiwagira mu nteekateeka y'okutumbula empeereza yaabwe. Not just in Uganda, but all over the world. There is now a deliberate investigation by judiciary to see how ICT can be used as an enabler to partly assist in addressing this bottleneck. Ssenkulu w'ekitongole ky'amakomera Dr. Johnson Byabasaija agamba nti kyakwongera okutaasa gavumenti ensimbi ennyingi z'ebadde eteeka mu kutambuza abasibe buli lunaku. Enteekateeka eno esookedde mu kkomera e Luzira nga bataddeyo ne kkooti mu kkomera ly'abasajja n'abakyala era ng'omulamuzi ajja kusinziira ku Buganda Road Court oba kkooti enkulu wano mu Kampala ayogere butereevu n'abali e Luzira ne mu makomera amalala. Ab'ekibiina ekigatta bannamateeka ki Uganda Law Society baanirizza enteekateeka eno. We see this as a beginning of improving our execution of increasing access to justice for everybody in Uganda. Kyokka ekyokusoomozebwa kwe boolekedde kwe kuba nti ebitundu by'ebyalo enteekateeka eno egenda kulwawo okutuukayo. Chris Malimusi Makula, BBS Fayina, ageesigika.